kamonde waka twegomba okulya ku muceere twegomba okulya twetula waffe tulina enkoko eba Christmas nga temulina TV nga TV mulina kulaba twana abange waka tugenda wa neighbor nga togeza kuinga mu nyumba neighbor nga temulina meme jamwe nga muyinza okubirawo nga temuinga wakati wali TV sebo twakula ffe waffe tetulina TV era ka TV ke twasooka okufuna ewaffe kaali ka black and white nga tutekako ekiveera wetuti nga batukuza bo mwakula bulungi nga TV eyinza okuba nga teri waka kisoboka nga tujabira wa neighbor ekyo naye nkyebaliza Katonda nti nakula nga njagala mbikolerere mbifune ne waffe wabeerewo ku TV wabeerewo ku mmotoka wabeerewo nga waka wali bulungi nze mutawani wange alwala n'okulwala nga TV evuddeko naye kyobulaba nze nedda nze abaana abange bakuza mu mbeera nti newe mbavudde mu sitabayinza kulemererwa bagenzeko mu kyalo bagendako mu kyalo ne balimako ne babeerako ne bayiga ku empisa ennungi ez'omumaye bana bomubyalo baba n'empisa ne babeerako ne jjajja ne babeerako ne basenga nga ne bakulirako mu mbeera eyo ne bagiraba nti Kampala yanjawulo neyawa Cousin Kusasira ndaba ng'obonyebonye nnyo oyise mu ranks zonna oyimbye but at the end of the day okusinza gy'ovudde yonna n'oyimba n'ofuuka wakabi ate n'otuukira ddala ne ku president olowooza kiba kyekyo wasirowooza nti wali okeddeko n'olowooza nti bino by'okola binaakutuuseewo omukulu oyo ekyo kisa kya Katonda kyekyo kye nagambye nti Katonda alina engeri gya blessingamu omuntu abonyebonye ng'alina we yakusasulira ate buli kimu ekiba ekyoyitamu mu bulamu bwo Katonda aba yakiteeka nti kijja kuba bwe kityo siina nnyo maanyi genkozesa naye fayiro yange Mukama Katonda gyanteekerawo nga nzaalibwa oba nga ntondebwa bwetu bwe yalina okuba Kusasira abayimbi be Uganda basinga obungi abawala betulabye bayimbye nnyo naye nga okusobola okutuuka kye bali bakozesa nnyo abasajja n'ayagala ono n'amuwa ssente n'akola video n'ayagala ono they are doing that abalala ne bafuukira ddala n'abeetunda nti alina okuba era n'omusajja omunene ateekamu ssente gwokiyiseemu otya and you know these people you see them how have you managed ekyanyamba nti bwe twali tutandika bwe nali nzija okuyimba nakwatibwako abantu nga tebamaanyi nti bwe najja mu Eagles Production nze nakwatibwako mwami Misa Kisemakula Geoffrey Lutaya mwami wange mwami Fred Seruga nti bali balina ekyo kye baagala okuzimba nti bali bagana ekintu kye bagala okuzimba nti bwaba abaami nga bayimbi balina okufuna abakyala nga baki nga bayimbi kati nga kiri wamu so n'oyambibwa okubeera wamu nyambibwa okuba nti ndi wamu ekitaliwo ennaku zino omuntu yetetenkanya nga ye ng'alina kuyimbirawo ate kati bakyagala nnyo buli saa baagala okwetetenkanya ate ng'abayimbi ennaku zino baagala okuba nti naye avuga emmotoka ennungi ali bulungi alinga gundi naye nze nandibulidde ku bayimbi naddala abawala oba abaana bato batandika nti bagende mpolampola begendereza kubanga oyinza okwesanga owaddeyo obulamu tokunukkiriza ku kyotasobola kutuukako saawa ezo kiba kitokunukkiriza oyinza okukunukkiriza oyinza nekikusuula okay that is good Sasira wanji taata aliwo abuuza nesb falaika abuuza ku kyamukazi we obuuza ku kyamukazi wo owuwaana atera oleeta oluyimba anti alina mukazi we omuyita ani omanyi so kati abuuza mbu owuwaana atera okuleeta music akola ati alayika yeetaaga buyambi mugamba ayagale ku basajja abalina ssente ave kumwa obwavu nga kati Kusasira omanyi ebibuuzo byenna byingi ogenda kwesimbawo sigenda kwesimbawo naye bwe kiba kize kuba bagamba yakwesimba kusewanyana olina amaanyi ago
nyina amaanyi ndi mukazi wa amaanyi nyekyo njaga nkikunyonyole mukulu Katongo naye oyinza obutesimba waganya komye ku senior 4 nyina byenti byenfumba buli kimu nkimanyi bw'oba ogenda mu politics omanye osooka kwetegeka osooka tukwetegeka osooka okusoma yawo ekintu ekiri equivalent newesimbawo nsobola tebanakutuukirira era saagala sowanya nate kuba ne mwesimbako era muwangula kusaasira ekintu ebyobufuzi birala ekintu ekyo ddamu ogambye weesimba kusewanya n'omuwangula kankubuulire ndi mukazi aliko omusaayi gwa makindi mulimu ab'NRM NRM erina abawagizi bayitirivu mu makindi omu nandaba mu people power n'opposition sebo makindi ejjudde ba silent majority sebo aba NRM ujja kutya oyinza okukangamuko ne bakakasa oyinza okukakasa kubanga tukangemu tukole mulaalaawo omanyi bw'oba onosimba ku muntu byokoze oba byokolera abantu bye biyinza okukulaga kyoyinza okuba nakyo mu maaso nze nyinza okuba nga ndi awo omuntu ayinza okuba nga akulaba bulabi awo naye nga nyina byenkoledde abemakindi byayinza okugamba nti kate katumuwa akalulu kubanga kino kijja kuba kigenda kuba bwekiti naye temutya segenda kwesimbawo naye mba ngambye okwesimbawo nsobola naye asobola okwogera lwaki oyagala nnyo Museveni omufiirako nnyo kiki kati olwokuba yakuwadde obwaminisita bw'amabugolo ensonga lwaki omwagala nnyo nkubuulidde gye nava bw'obeera gwe otubuulidde gye wava bw'obeera gwe weetake mu bigere byange lwaki toli wa people power nze people power agenza okujja nga ndi wa NRM ng'ate walaba dda Bobi Wine muganda wange mu music naye mu byobufuzi mu byobufuzi nze mpagira NRM ndi wa muntu wa Museveni nnyo ekyo sikyogera nga neekweka n'okwekweka nkyogera n'abantu mbatunudde n'amaaso abantu bakulaba kusaasira oyogira Museveni nnyo sina kyentya wakintya people power tulanga egenda kukwata eggwanga lino eritwale maaso kusaasira wasesembe nga Bobi ye president yawo akuwa bwa prime minister Katonda aba yakiteeka nti Bobi ajja kuba mu president ajja kuba nze siyinza kulwana na Katonda nga nze minister of finance ekyo mba kyebaliza Katonda ate kankunnyonnyole kino Bobi bw'aba yeesimba ku bwa president siyinza muwagira lwaki naye bw'aba yeesimba ku birala lwaki tannaba kutuuka omanyi leero byayogedde omusajja agamba oyo Museveni tugenda muwangula yendowooza ye yamanyi awangula omusajja amusobola kusaasira Bobi Wine ajja kuwangula nga tokyasobola kuyingira mu State House waliyo Bobi Wine ate era banyingira otya ng'oliwo NRM wali eri gw'omanyi ababeera mu kintu babeera bati omulembe gw'Amini baafa babatta bakyayingirayo wa Museveni era waliyo abayingirayo naye nze saagala kumala mu Bobi Wine oba gwe ne Bebe Cool temuwagira Bobi Wine nze ndi wa Museveni ndi wa NRM lwaki mwegatta ne ebirala byonna asobola muwagira ne bw'oyesimba ku bwaki awo wendi nnyo naye wano lwaki mwegatta ne Bebe mumuyina emitima oli wa silent majority Bebe ayina ensonga ze nange nyine ezange ate nze Bobi Wine agenza okujja okuba nti agenda kwesimba obwa president oba bwaki by this nakyogera ko nti simanyi kuba tekinnatuuka naye agenza okujja ngera nze ndi wa NRM Bebe Bobi Wine agenza okujja ebya people power bigenza okujja nga sikyusa ate buli muntu aba n'ekintu kyawagira naye kusaasira muli wa Museveni lwa ssente mwagala ssente gwe Museveni gwe mwagala gwe ebyaddala gwe si ssente Museveni mwagala kusaasira gwe wakuba ku mundu gwe mwagala nga si bya ssente si byaki ye ng'omuntu era mumuwagira kusaasira ebintu nabyo oli ku TV y'eggwanga kusaasira ojja byegana wano nga Bobi awangudde akalulu Bobi waba awangudde akalulu naye abamuwadde omukisa Museveni omwagaza ki emyaka 33 gyafuze takoowako temukoowa kino mukiweka abavubuka bayugumye eggwanga lino abaana bali ku ssente naawe waali wanyuma gwe ne munno Museveni muliwo pakadde
pa katonda lwanayagala katonda lwanaba ayagadde so operation 2040 nayo mugijjeewo